Minisita Mbezo w'ebyensimbi enkulaakulana wamu n'okuteekerateekera eggwanga Honorable Henry Musasizi asabye bannayuganda okukolagana obulungi n'abantu abagenda okubala abantu nga babawa ebibakwatako ebituufu okusobola okuyambako gavumenti okuvayo n'enteekateeka ennungi eri bannayuganda. Ono okwogera bino asinzidde mu maka ge agasangibwa mu ggombolola y'e Sisabu Daniel ababala abantu mu disitulikiti y'e Wakiso bwe babadde bamubala n'ab'omu maka ge nga bino bibaddewo mu ttuntu ly'olunaku olwaleero nga bano badde bakulembeddwamu akulira abakozi mu disitulikiti eno Alfred Malinga. Mu kwogera kwa minisita agamba nti eriyo ababungeesa eŋŋambo ezitali ntuufu nga balowoozesa abantu nti okubala abantu bano okulina kye kwekuusa ku ngereka y'emisolo kyagamba nti kikyamu kubanga okubabala kibayamba n'okumanya enteekerateekera yaabwe. It is not for tax purposes, it is not for any other purpose. If we want to information for tax purposes, we know how to get it. We cannot get it through this exercise. Minisita alambuludde ku mugaso gw'okubala abantu n'ategeeza nti gavumenti ebibalo bino byekozesa okugabanya empeereza zaayo nga bw'alambulula. Tour service delivery, amazzi, enguudo, amasomero, amadwaliro n'ebirala. So tulina okumanya tulina abantu bameka, tulina okutegeera abantu betupulanningira bameka. Ono amaliriza ku nga bannayuganda bonna okubalibwa nga kyakuyambako gavumenti okuweereza bannayuganda ng'emanya omuwendo gw'abantu abatuufu beteekerateekera. 10 days which have been given. Every Ugandan should ensure that he or she is counted. Yamyuka ssaabawandiisi w'eggwanika ly'ensimbi ly'eggwanga erya Uganda Patrick Osairapo naye abaliddwa olunaku olwaleero mu tawuni kanso y'e Kajansi era ng'akubiriza bannayuganda okukkiriza okubalibwa kisobozese gavumenti okubateekerateekera obulungi. Which is necessary for planning and budgeting for the socio-economic transformation of this country. So let's please embrace the exercise. I'm embracing it personally. Ivan Kitonsanga yamyuka okubala abantu mu disitulikiti y'e Wakiso agamba nti ebizibu bingi ebibalopeddwa abantu ababala abantu olwaleero naye ng'ensonga zino zakolwako mangu. Abamu baluddewo okufuna login zaabwe naye tukkiriza nti by close of business today abantu bonna bajja bamaze okufuna their login credentials basobole okuba nga bakola okubala mu ngeri ennungi. Yakulira abakozi mu disitulikiti y'e Wakiso Alfred Malinga naye alambuludde bw'ati ku nsonga eno n'ategeeza nga weeri entandikwa era ng'asuubiza nti ebitateredde baakubikolako mangu. Census has started. There are challenges but we are working on them together with WUBOS. We expect that the exercise will go on. Mu ngeri y'emu abala abantu batandise mu kiteekeso olunaku olwaleero ku ssaawa 6 era mu disitulikiti y'e Wakiso batalaaza amabaala loogi kw'ossa n'ebifo bingi ng'eno bangi baba bazze nga bagangayidde. Kyokka ate embeera etawomya nakabululu abantu babiri abakola ogw'okubala abantu mu bitundu eby'e Kakiri batomeddwa emmotoka lukululana nga ku bano kuliko Swaibu Matovu ne Esau Kasigalire ng'amatovu emukutudde amagulu era nga tubasanze baddusiddwa mu ddwaliro lya St. Joseph e Wakiso okufuna obujjanjabi. The trailer knocked the counter. That's when the trailer lost the control. Wakati mu maziga Kasigalire atulambuludde ebyamutuuseeko kyokka n'akiikira eddwaliro lya St. Joseph Ensingo olw'okugaana okulongoosa matovu okugulu nga baagala obukadde bw'ensimbi za kuno bonna. To get some money to begin the process of operation which is worth 4 million shillings. Bano bawanjagidde abazira kisa okubayamba kubanga bafunye akabenje nga tebamanyi na kyakuzzaako. Kizza Peter yakusakidde eggulya eno ku lwa KSTV Agaleero.